Monsasiranga bannange netiwaaka yange ebiseera ebisinga tebeera mu mbeera naddala obudde buno obw'ekiro. Mujjukire nti ennaku zino e Nairobi mu Kenya oba mu ggwanga lya Kenya tuli mu kaseera ka nkuba, netiwaaka eba ntono, amasannyalaze gagenda akati oluusi muŋŋumirenga, otherwise musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira puroguramu eno. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Teweerabira togammwe gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange kwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeetako, buzzi wa Bobby Holiki nkutumiddeko, gwasooseeko Geoffrey Munyala Lukenge naawe nkutumiddeko, muganda wange Nampijja Kasule na buli omu yakatwegattako. Mbadde nkusaba gugwo gubeere gwakuntambulizaako bubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta Anti Liini nkutumiddeko nnyo mukwano, nkutumiddeko nnyo nnyini ddala n'emmere mukulikeeyo mwenna ababadde ku live ya Teacher Lumbuye, mwebala okugitambuza ate era mwebala okubangawo buli kaseera obutakoowa okuwuliriza bye tubagamba, okukimanya nti bibagattako. N'ekyo nkibeebaliza. Mukulikeeyo mwenna aba foot soldiers ab'enjawulo, ba general na buli muntu yenna atambudde ne president wakati mu kukubwa kwa tear gas eggula e Kamuli, wakati mu kunyooka kw'amasasi na wakati mu poliisi okuggala Ssezzibwa. Mukulikeeyo nnyini ddala. Muganda wange Sama Uganda nnyumirwa nnyo engeri gy'oweereza, weebale kututuusaako olutalaga president naffe abatali ku ground n'olututuusaako. Manyi Sama Uganda oyo takkiriza ku recordinga video oba kukwata kamera ku recordinga live teba recorded, takkiriza kukwata kamera kutulaga kigenda mu maaso kye kyokka, naye ssebo yafuuka vijje agyogerera. Bannange kiro. So Sama Uganda tukwebaza nnyo nnyini ddala, weebala omulimu ettendo gwokola. Nammwe abatambuza obubaka okusaasaanya vidiyo nga president ali mu kutalaaga eri bannayuganda, eri abalonzi be, eri ffenna abaweddemu essuubi, naffe abatali ku ground ne tuddamu essuubi nti abannaffe babazudde gye baliyo, tukyali bumu. Kituzzaamu essuubi mwenna abasheyalinga obubaka obwo ababutambuza okubutuusa ku bannayuganda ab'enjawulo, nammwe mukola omulimu gwa ttendo. Otherwise mukuŋŋaane buli omutegeeza ku munno nti yeekolera itongo atuusa ate agenda kubeerawo wano eddakiika ntono ennyo ezitasukka na 15 oba 20, just azerwa akasonga katono nnyo. Nabagamba buno obusonga butono nnyo bw'abaddiini Lubowa mbumalanga. Kaakati waliwo omukulu bamuyita Stanley Ndawula alina omukutu ku YouTube baguyita The Investigator TV. Abadde n'eddiini Lubowa ng'ennaku zino we beegasse nnyo, baakola collaboration balinganga Radio and Weasel, baakola ddyo nga yakulaba nga basuula Kyagulanyi, nga yakulaba nga bakuba Kyagulanyi. Ne leero ddiini Lubowa nabagamba ngenda kusuula Kyagulanyi, naye mwe muwakana kambalage nti ntandise ku lugendo lwange olw'okusuula Kyagulanyi. Nedda mukwano waalisudde Kyagulanyi era kyali kubeeredde kyangu nnyo ddiini Lubowa okusuula Kyagulanyi. Singa wali oweerereza mu bantu abasiru oba singa abagoberezi ba Kyagulanyi baali ndiga mu obuzibu mwe mulina buli bumu, ojja okukuba obutwa mu Kyagulanyi omukyayise abantu b'enkyukakyuka oba bannayuganda abaweddemu essuubi, ng'olinga agamba nti abuulira ndiga za bujingo. Waliwo enjawulo wakati w'okubuulira abagoberera Kyagulanyi n'okubuulira endiga za bujingo. Bw'oba obuulira endiga za bujingo osobola n'ozikola akaati bwetereke yakola, ate nazo zitandise okubuuka, kyova olaba ne ku kkanisa zigenda ziddukawo, naye osobola ozikola ng'akaati bwetereke yakola nti twekumeko omuliro tugenda mu ggulu. Naye bw'oba obuulira bannayuganda abanyigirizibwa, bannayuganda abakooye, manya nti waliwo akabuuza kubanga bo banyumungufumu, kubanga okunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, okuttibwa, okulemazibwa y'ensonga lwaki beesanga nga bali mu struggle. Tosuubira nti osobola okusaanyaawo struggle kubanga mwe mwerimbika mu Kyagulanyi. By the way, mukyegendereze kino, bano abantu beerimbika mu kusuula Kyagulanyi naye tebali mu kusuula Kyagulanyi ng'omuntu, bali mu kusuula ssuubi lya bannayuganda.
Neddini Lubowa Sava kansooke nkubuuzeemu wano ekibuuzo golowooza bw'ojja n'ofukuutirira enkyukakyuka n'olaga nti ffenna si we tulina okubeera oba abagikulembera bali mu kutulimba maama wa Rita Nabukenya amalaalo g'omwana we gasengukawo kuba bw'osanga maama wa Rita Nabukenya amalaalo g'omwana we ge gamuleetera obuswandi ge gamuleetera okunyiiga buli lunaku n'awulira nga yakyawa nnyo gavumenti eno n'okusinga bwe yali agikyaye oba n'okusinga abantu abalala bwe baali bagikyaye kaakano golowooza bw'onaafukuutirira enkyukakyuka n'okusika abalala beegatte ku NRM mu mbeera ya bonna bayaaye amalaalo g'omwana wa Rita ga Rita Nabukenya ganaasengukawo maama wasobola okudda emmeeme amalalo ga Sweet Pepsi ganaasengukawo we bagalabira abamulinako obuvunaanyizibwa oba abantu be ne banyiiga nnyo era ne banyiikala nnyo ne beeyongera okukyawa gavumenti eno eyatta abaana baabwe aga Franka Senteza ganaasengukawo aga Dani Kyeyune ganaasengukawo aga Michael Kaliika Zigiwayini ganaasangukawo kakati kankubuulira ekintu kimu bw'oba oyagala kusuula nkyukakyuka ng'oyita mu kutugamba ebigambo ebitusuula emmeeme manya ekintu kimu nti tobuulira ndiga za bujingo endiga z'ewa bujingo osobola ozigamba ekintu kyonna ne zikitwala oba endiga z'ewa bujingo osobola n'ozigamba nti nina ebiwundu ku mugongo naye ng'oli mu kucakala ozina kasongo yeeyeyeeyi ne zigamba ye musumba waffe alina ebiwundu ku mugongo lwakuba omusumba waffe w'amaanyi oba lwakuba omusumba waffe Katonda waakola naye ng'alina ebiwundu ku mugongo tobuulira ndiga za bujingo ye lwaki nemenya perezaako kwaka kananka nzanya akatambi kano nga sinnatandika kumwanalize nga Dini Lubowa Sava njagala tugende mpola tugenda kuyiga tugenda mu ssomero ennaku eriwo oba ekizibu ekiriwo mmwe kwe kulowooza nti mumanyi nnyo naye ng'ate nze bwe mbatunuulira temuyina kye mumanyi obuzibu obuliwo kwe kulowooza nti muzitoyera mu ttani naye ng'ate nze bwe mbatunuulira muwewukira mulaatiri wamma tutandise bwe tuti kansooke mbawo akatambi alina ekifaananyi kyagezaako okusiiga nti National Unity Platform ekontrolingibwa Genosale oba yatandikibwawo Genosale naye nga sinnagenda wala kansooke mbalaga akatambi kano Lubongo yoyo mu meeting ya agimanyi yali abantu bana abamanyi bulungi bwe bagirimu era essaawa zino bwe bali mu kutakkaanya nabo listi ya agimanyi bulungi agirina bulungi bye bakkaanyaako olukiiko lwe lwatula Nairobi gye yamiitingira Genosale ddayo weetegereza obutambi bwabwe bwonna balungi mu kwogera n'okuvuma buli kiramu nendo za Genosale maybe yatambuza gundi yagendera ku ttaka bwabaayo gundi yonna eyogera ku Genosale statement ng'evamu NUP mujje nja kubawe miliyoni 10 eza Uganda njazeewola nzibamu tekisobola ndi basizirina ekisooka mpozi ng'akikkiriza nti munjogereko bwe muti osegera abo abasajja tebalina statement neegi bavumye buli kiramu awo kyonna kyonna naye abantu aba tebabakwata kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani gweoba abadde olowooza nti eyo ye statement esobola okukuba mukulu Kyagulanyi awo beera olimbi oba bweba nga yeyo statement kwe walowooza kwogenda okuyimirira okusuula National Unity Platform awo oba olimbi agambye nti NUP erina endagaano ze yakola ne Genosale Nairobi era batutenda okuvuma oba okuwalabula naddala abo abakulu abatukulembera netowulirangayo statement n'emu nga Kyagulanyi nga Lubongoya oba nga ani yenna alumbye essale n'abuuza lwaki bwe kiba nga Genosale si yaddukanya ekibiina kino lwaki ekisookera ddala mu statement za Dr. Kizza Besigye wawulirako emirundi emeka ng'ayogera ku linnya Genosale Musale munoonyezeeyo ku statement za Besigye ng'ayogera ku linnya Sali Musale kale Dini Lubowa Sava waliba omutuufu ng'abakulembeze ba NUP teboogera ku Genosale Musale naye tekitegeeza nti yabakontrolinga mbuuliraayo statement emu nga Dr. Kizza Besigye ayogera ku Sale nga Ssebaana eyaliko mu Democratic Party ng'era party president era flaga bearer mu kulonda kwa 2006 ayogera ku muto wa Museveni Genosale Musale nfuniraayo kiriipa emu nga Bedi Bwanika
ayogera ku General Salim Sale sogera kwa Abedi Bwanika ono wa National Unity Platform njogera ku Dr. Abedi Bwanika eyali ayina ekibiina kye mbuulirayo olunaku lumu lwe wali osanze owa UPC ng'ayogera ku General Salim Sale obutogera ku General Salim Sale tekitegeeza nti yakukontrolinga naye lwansonga nti General Salim Sale mugezi nnyo naddala ng'abamuweereza basiru nnyo ena statement njiddemu okubanga abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi ebiba ku ludda oluvuganya gavumenti n'ebibya by'amaanyi bitya teboogera ku General Salim Sale lwansonga nti General Salim Sale mugezi nnyo okusinziira ku mmwe abasiru abamukolera oyagala boogere ku General Salim Sale General Salim Sale yeeteeka mu kifaananyi kye ekimwogezaako General Salim Sale omulaba mu mawulire kyagamwogezaako si lwakuba nti si mukolobezi ebikolobera abikola naye nga naawe anaamwogerako bagenda kukulaba nga ali ppiro oba ajooga buli kiramu yensonga lwaki nina statement gye nakola nti muganda wa Museveni oyo Salim Sale mumwegendereze nnyo bwa bulabe nnyo kubanga ayina invisible hand kyokka kya nnaku nnyo nti gavumenti ne bwekyukka olunaku olwaleero waliwo abantu abayinza okukweka Salim Sale nga naawe alaba vidiyo eno mwoli waliwo abantu abayinza omumukweka lwansonga Salim Sale aoperatinga nga Lubaale toyinza kugambibwa oba toyinza kutusongera nti Lubaale wuuyo ayitawo Lubaale wuuli atambula Lubaale wuuli bannanga asala oluguudo Lubaale atambulira ku mutwe gwa mukongozi omukongozi ya operatinga emirimu gya Lubaale amuwa buwi guidance nti genda wano onoge kino nogali neddagala liwonya nogali liliwonya naye nga tekitegeeza nti omukongozi yawonyeza Lubaale yaba awonyeza oba n'okukola obulabe bwonna Lubaale yaba abukoze naye Lubaale eva ayina abantu be yeekwekamu abo abakongozi mwatambulira n'akola ebikolobero bye ne mugamba omusajja wa wali yakoze bw'ati ne omusajja wa wali yakoze naye nga Lubaale yabadde amuoperatingira ku mutwe nga bwe mubeereyo ku kyalo kyammwe n'owulira nti ono yasaze yatemyeko omuntu omutwe oli yakoze bw'ati oli yakoze bw'ati ffenna tetusooka kunoonyereza lwaki akoze bw'atyo kyekibadde kimutembye ku jjoba era ne bwe tuba tukwata akoze ekyo bw'atuuka mu kkooti tasobola kugamba wa kitiibwa mulamuzi nti ow'ekitiibwa omulamuzi ekyankozesezza kino lwansonga nabaddeko Lubaale kakati ensonga lwaki General Sale tabeera nnyo mu bumwa bwaffe tabeera nnyo mu public discussion lwansonga nti aoperatinga nga Lubaale akolera munda era mmwe abamukolera ebikyamu yemmwe abalina okubeera answerable ku bikolobero bye kyova olaba mulina okwebaza nnyo National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine yatandise okwambulako General Sale eddiba lya Lubaale amufuulire ddala abantu batandike okumulabira ddala nti ebikolobero ebibakolebwako ebikyamu ebibakolebwako waliwo Lubaale abeera emabega kakati gwe nga bw'okoze statement eyo tilwaki General Sale tetumugambako ate waali baddemu ku magezi ag'enjawulo weebuuze lwaki tebamugambako nti yita operating akozesa ffe Dini Lubowa Sava mukimanyi nti kakati ate oleese ekyokulabirako ekituufu nti Uganda bw'etabanguko ojja kwesanga nga Sale gwe yattira omuntu ng'akozesezza omuntu nga ggwe ate amukwese ayinza n'omuyisa ku kijja ky'omuntu gwe yatemula amukukulira amuyisaawo amutwala mu kabiri asobole okusomoka ku luwenda agende yeeyongereyo naye nga ggwe omutumwa anaaba akuleseewa gwe katumwa anaaba akuleseewa kino kye tusiiba tubagamba nti abasajja bano baabafuula poti oba kabini oba ziyite ratulini toilet mwe batoowolokokera obubi bwabwe bo ne bagenda nga bali fresh naye mmwe be bakozesa statement ez'ekisiru mmwe be balumbisa bannammwe era abannammwe mmwe be basinga okubaako n'obukyayi kaakati kaŋŋambe wakati mu ssaga eya 2016 omwezi gwali gwa Novemba amagye lwe gaazinda olubiri lw'omusinga w'e Kaseese
Wali oyagala era opposition w'obudde obwo Dr. Kizza Besigye anenye ssale. Wali oyagala Besigye anenye ssale ati ogamba nti lwaki teboogera ku ssale. Nedda. Era yayogera ku Peter Lweru ne Commander in Chief of Armed Forces gwamanyi. Kyecho kigambye nti ebikolobero babikozesa mmwe ne weesanga nga bo tetulina we tuboogererako. Bwe tuba tutuuka okubulwa we tuboogererako mbuulira n'amateeka mwona abavunaanira oba mwona abagambira nti abo be baabantumanga nga Uganda ekyuse nga mmwe mumaze okuteekebwa nnyala nga mumaze okuteekebwa emabega w'emitayimbwa. Mbuulira. Dr. Kizza Besigye nti ogamba yessale tetumwogerako. Yes, Dr. Kizza Besigye yamwogerako mu mirundi emeka. Era mu 2016 nga yo oludde oluvuganya amagye nga gakulirwa Peter Lweru obanga gaduumirwa Peter Lweru lwe gagenda e Kasese ne gatemula abakonjo abayitirivu ennyo. Wali oyagala ayogere ki ku ssale nga Peter Lweru yatunula ne mu kamera yeeyimiriza mu kamera n'alaga nti munyiivu nnyo n'okusinga bannannyini gavumenti kuba baagifuula ya. N'alaga nti mukambwe nnyo n'okusinga abakkuse. Balina currency, balina ki. I'm telling you, even you, journalist, I will crush you. Ngenda bakuba, namuwadde obudde, afulume. Naye nga bamuzaala yiiri ngulu mu Northern Uganda. Agenze mugundi mu Western Uganda. E Kasese. Agambireyo omusinga nti nakugambye ofuluma olubiri lwolwo osala endinge. Wali oyagalira tuwogere ku Genosale kuwolo nga waliwo omusiru gwatowolokokeddemu kazambiwe. Wali oyagala Deni Lubowa Sava ne kuwolo olunaku twogere ku Saloba Dr. Kizza Besigye ayogere ku Genosale musale. Ng'ate wano waliwo ekidoli ekiri mu kuwunya kyatowolokokeddemu obubibwe. Gwe kyogamba emivu y'egyali e Kasese muganda wa Museveni Salete yagirimu naye mbuulira ng'okozesa amateeka oyitawo mukwata. Waliwo eno gye tuyita kere ebadde ekyankalanye naye tukomyewo alhamdulillah. Mukama mulungi nti tetugenda kuddayo mabega. Muddeemu mukuŋŋaane tugendere tuyungire muli. Kakati nange kennyini aleekaana ayagala okumatiza omuzungu. Mu Uganda we wataliiwo nfuga y'amateeka. Mu Uganda we waliwo ekitta bantu ne bakulaba ng'obwanga obusimbye ku Genosale musale. Ng'ate wabaddewo Peter Lweru nabo gwe baalabye mu kamera ng'ayogera oluzungu we bategeera ng'ayogera ebigambo bye bategeera nga yali mu kwewaana bwalumbye abantu b'e Kasese era yabalabudde bafuluma olubiri nga tannabe ŋŋanga. Tugendere ku bire ebya sanction. Gwe olowooza Genosale alina sanctions mmeka mu nsi z'abazungu? Olowooza alina mmeka? Lweru alina mmeka okuva ku kikolwa ekyo kye yakola e Kasese? Kyekyo kigambye nti ssale mugezi singa asanga mmwe abamukolera. Abasiru mwabafuula ekidoli mwatowolokokera kazambiwe mwe ne muwunyirira ekyalo ye n'agenda ng'ali fresh. Kyova olaba ebyokkuba bwe bituuka bakuba mmwe. Kyova olaba ebyokuvuma bwe bituuka bavuma mmwe. Kyova olaba okuteekayo sanctions oba okupetitioninga bapetitioninga mmwe. Kubanga mmwe mwereeta mu kifaananyi oba mmwe mweteeka mu kifaananyi ekyabanyigiriza. Okunyigiriza kulimu ebika bingi. Waliwo anyigirizisa ebigambo nga nange bwe nkozesa ebigambo okugoba gavumenti. Waliwo akozesa ebigambo okukuumira gavumenti mu buyinza. Nti omuntu bw'anajja ne yeekalakasa n'alaga obutali bumativu bwe nga Deni Lubowa Sava yagenda okujja bagenda batta mmwe. Bemuliko bagagga, bemuliko balina biki, bagenda batta mmwe n'ebirala nga mmwe be bakozesa. Kyova olaba bo tebagambwako. Naawe wennyini abasokoolayo olina okubasokoozaayo amagezi kubanga tebeeteeka mu kifaananyi kigambwako. Tebeeteeka mu kifaananyi kivumwa kubanga batuma mmwe. Nkuwadde ekyokulabirako ky'e Kasese oba kankuwa ekyokulabirako. Wano Lokech yakolako ku statement nga ye deputy muduumizi wa poliisi n'atugamba mujjanga ne kofinisa mmwe mwenna abagenda okuwakanya ebivudde mu kulonda. N'ogamba yiyi okulondo ngamba kuli free and fair. Ate lwaki olaga nti waliwo akabinja k'abanaawakanya ebinaava mu kulonda? Lwaki akabinja k'abanaawakanya ebinaava mu kulonda tekaba ka NRM bwe tubanga tuli mu free and fair elections? Lwaki bo tebatidde kubabba? Lwaki gwolaze nti ffe tutidde okutubba? Lwaki bo tebatidde lunaku lwe banaalangirira Kyagulanyi kuba amaanyi yagalina? Lwaki ffe tutidde okulangirira Museveni omukulu n'atugamba mujjanga ne kofini zammwe? Olowooza Saleta alina lulimi?
Gwolowooza muto wa Museveni General Sale talina lulimi. Era nsobola n'okugamba ekintu ekina. Olaba oyo Sale. Museveni, onani tumwine yaga shot to kill. Abantu bajaguza. Oyo Sale musajja amanyi okuzannya empiki gye singa akusanga ng'oli musiru. Oyinza n'okwesanga bamubise enkya ne wabulayo akaaba kubanga emizannyo gye ne wabulawo asanyuka kubanga emizannyo gye yagizannyisa mmwe abaffe. Yagitimba mu mmwe ab'omuffe. Mmwe ab'omuffe mmwe mutulumbagana. Kyova olaba kizibu okusanga Mugisha avuma Kyagulanyi. Kyova olaba kizibu okusanga Waiso avuma Kyagulanyi. Kyova olaba kizibu okusanga Bijiru avuma Kyagulanyi wakubono yayonoonekamu. Abasinga okuvuma Kyagulanyi yemmwe yeffe. Kyova olaba bwe tutandika okulwanyisa mmwe abeeteeka mu kifaananyi yemmwe be tulwanyisa. Oli najja n'asasira mu bantu bannaamasasi nga Salimu Sale gwakuumira gavumenti ali ggulu. Hali mkwegada ngomanyi naye tayagadde bakyala neya. Nga Salimu Sale wayagala asigale nga ye muganda wa president. Ali ggulu yeeyagala ali mu kulya ssente ye ali ku nguudo tabaganda be. Ali ggulu ali mu kwefuuyira sigalawe gw'oli ku leediyo basajja mivule weereega ebikya. Ali ggulu ali mu kwegadanga gw'oli wano yisima jjajja Ichuli babakube ate n'abo batono tugenda bakuba uya NRM government. Lwansonga tetumwogerako lwansonga oba tetumukuba lwansonga si lwakuba tetukimanyi nti mutemu ne tumwambudde tumubaletedde tubalaga nti ono omusajja yeebadde ng'emmandwa etambulira ku bana abatuvuma. Ono omusajja yeebadde ng'emmandwa etambulira ku bana abatutta. Kyova olaba buli lulumba lwonna lwe tubadde tukola oba abannankyukakyuka bonna n'ebibiina ebyasooka bibikola ku mmwe. Ate era n'ensi bw'etuuka okujajinga ejajinga mmwe ekyo kireese bulungi. Lwaki tebavuma Sale? Lwaki bavuma ffe nga teboogerangako ku Sale? Kati ekyo kyolina okuzzaamu amagezi nti Uganda ne bweriba ekyuse. Sale akyalina omukisa ogudduka kubanga waliwo abagenda mukweka. Nkiddamu Uganda ne bweriba ekyuse Sale akyalina omukisa ogudduka kubanga ebyobufuzi abizannyisizza amagezi ng'abizannyira ku bwongo bwammwe. Ye Sale akyasobola okuyitamu n'agenda n'atuuka mirembe mmwe ne muttibwa kubanga temulina babakweka kubanga mmwe be baateeka mu kifaananyi nti mmwe batemu. Mmwe musse baganda bammwe. Mmwe be baateeka mu kifaananyi mmwe muvumye baganda bammwe. Mmwe be baateeka mu kifaananyi mmwe mutunze baganda bammwe. Mmwe be baateeka mu kifaananyi nti mmwe muliddemu baganda bammwe nkwe. Kakati olala bw'obanga okola statement seze z'ekijjegga manya nti toyogerera mu ndiga za bujingo. Oyogere mu basajja abakulu abategeevu ate ekyensusso babatenda okuvuma naye bukyanga bavuma. Wali owuliddeko statement yonna ng'owa National Unity Platform omu ku bakulu oba Bobi Wine baluwongoya ng'avuma Sale. Bavumye buli muntu kubanga abaateesa ne Sale. Mbuulira Sale yali yeetaddeko mu sabbaawe evumwa. Salimu Sale abakozesa mmwe ng'obugologoosi. Ffe bwe twalinga abato nga tugenda ku ssomero olunaku lubanga lwakutaano ne baleeta omufuusa. Omufuusa n'ajja n'obugologoosi ne yeekweka emabega wa kateni ne buzina ne tuddayo ne tugamba maama nti omufuusa bwe tuddayo ne tugamba maama obugologoosa bwazinye. So ne tuyinza kugamba nti omufuusa yazinisizza obugologoosi kubanga eno mu maaso kye yatulaga nti buno bwe bwezinira naye ng'eri emabega yali mu kubuzinisa bwekityo bwe kiri ne ku Sale ate era bwe kiriba ne ku magenda gaabwe. Ojja kwesanga nga Sale afunye abamukuuma. Ojja kwesanga nga Sale afunye abamuwa otuzi lwa nsonga abazannyidde nnyo ku bwongo. Mmwe baazannyisa empiki embi, mmwe baazannyisa empiki enkyamu. Gwe kyogamba tewaaliyo Banyankole oba Banyarwanda basobola kujja kukola statement egamba babatte bonna babasaanyeewo we are NRM government. Lwaki baagikozesa Isima Lubega? Lwaki baagikozesa Isima Lubega? Tusuubira jjajja Ichuli omwana omuganda eyeddira engabi. Lwaki bo tebeesitukiramu ku mission enkambwe ennyo? Gwe wali olabyeko Abanyankole bameka abayimirizawo oko tuwaaka? Bameka be walabe baasindika mu woko tuwaaka? Era basindikangayo Bakaweesi, basindikangayo Basaamu Omala, basindikangayo ba mu region ndala kubanga bakimanyi nti emirimu gye babatuma okukola mitaamu nnyo tegikkirizibwa kyovola tebaagala gisiiga ku baana baabwe. Mutabani wa Museveni munnamagye Muhoozi Kainerugaba
nene wankubadde tumuvuma obutamiivu omutamiivu waddenga tasobola kubumba asobola okubumbulula n'omuntu atali muzimbi asobola okuzimbulula gwe kyogamba nti Muhoozi n'obulalu bwobwo yali tasobola kukuba kaseese n'ettamiiro lyeryo yali tasobola kukuba kaseese lwaki Museveni teyatumayo mutabani we mu kulumba olubiri lw'e Kaseese olowooza lwaki yasindikayo Peter Erweru lwa nsonga bano abasajja emirimu emikyamu bagikozesa mmwe era ogenza okulaba ebikolobero Muhoozi byazaakola ng'amaze kulinda taata wa muwa obusika bwe ne kigaana naye nga ne luli yabikolanga naye ng'abikozesa mmwe essaawa eno Muhoozi asobola okwewana nti yaddusa yeekoya mu Uganda kuba yanjiggako ekiro kiramba naye ebiseera biri yabanga tasobola kumanyibwa nti yabikola yatumanga mmwe Muhoozi yali asobola okulumba olubiri lw'e Kaseese n'ettamiiro lye kubanga ate omutamiivu amanyi bulungi okwonoona kubanga luli olunaku lwali lwakwonoona naye taata alina mutabani we omutamiivu era Kajabangu gwe batenda okwonoona teyasindikayo ye yasindikayo Peter Erweru omwana ava mu Northern bwoboga lwaki Sale tebamwogerako okwesanga ng'ofikidde eggulu ng'ekifo ekyeggulu mu Uganda empya ate ng'ekifo ekyeggulu mu nsi ekyuse ng'ate Sale akitutte nga Sale gwe bakweka asobola okudduka ataasa obulamu kubanga abantu yabazannyira ku bonaidi baaba naye Sale simulabako ku TV tomuwulira mu byabufuzi tomuwulira mu mivuyo gya bubbi tomuwulira mu gyaki lwa nsonga gwe wakimanyako nti Sale ye yasuula Greenland Bank mbuuza gwe wakimanyako nti muto wa Museveni Sale ye yasuula Greenland Bank era obadde okimanyi nti muto wa Museveni Sale alina omukono mu nfa ya Jakana Nadduli naye lwa nsonga yabikola smart Gashumba najja ng'alinga ng'akawodolo n'azina nenga zidoolo naye yeewuubanga enkima eyeewuubira ku muti fe never play with the Banyarwanda golowooza nze nsokitwala nti oyo Gashumba ye yatta Jakana olukwe lwalimu General Sale ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba lwa nsonga nti ate balina kye bafaananya in common bamanyi okwekweka nga bakola ebikolobero era n'okimugjayo ebikolobero byebikoleranga munda lwa nsonga nti alinze obusika bwe ne bubula kakati mbuulira mmwe kummwe bameka abalina obusungu ku nfa ya Jakana Nadduli Dini Lubowa Sava naye kennyini wali mukwano gwa Jakana naye olina obusungu ku Sale nga bw'olina ku Frank Gashumba kyekyo kigamye nti bakozesa mmwe bawuddisa mmwe ye mmwe be bateeka mu positions ezibakozesa ebintu ebikyamu ensi etunuulire mmwe ensi erabe mmwe ensi ekyawe mmwe Dr. Apollo Milton Obote yafuna omukisa ogufuluma Uganda n'adduka naye Ssebirumbi ye yakwatibwa kubanga yakozesebwanga okutta banne naddala Abaganda ng'Obote gwe yali akolera amaze okuyitamu teyagenda naye kati kye kyeggamba tojja kwesanga nga Sale nga Uganda etabanguse ne bwetabanguka enkya nga Dini tolina ogenda kwekweka ng'ate Sale ayina lwa nsonga yakozesa ggwe olina omumunyira weetikka omugugu gwe weetikka omusaalaba gwe abagundi bangi nnyo abasirikale abapoliisi abasse bannayuganda wano mu kwekalakwasa kwa 21 kwali kwa 18 Novemba omwaka gwa 2022 His Excellency Bobi Wine bamukwatidde eruuka golowooza Salimu Sale yavaako gye yava ajja kube bannayuganda amasasi naye golowooza teyaduumiranga eyo mutabani wa Museveni Muhoozi wamulabako ku luguudo ng'akuba bannayuganda amasasi naye olowooza teyaduumiranga eyo batuma mmwe mubeere mu kifaananyi ky'obutemu engalo zammwe kwe kuba kubeera omusaayi gw'okusaanyaawo baganda bammwe era okusaanawo kw'abaganda bammwe omusaayi gulikabiriranga mmwe kubanga mmwe be batuma okusaanyaawo baganda bammwe gwe kyogamba Muhoozi tamanyi mmotoka Museveni tamanyi mmotoka nga ne leero avuze mukyala we Salimu Sale tamanyi mmotoka naye gwe weebuzi lwaki yatta Rita Nabukenya si wa mubbo oba si omu ku bbo gulowooza lwaki yatta Rita Nabukenya lwaki si omu ku bbo lwaki omu ku ffe oninga bannayuganda bagende ne coffin olowooza lwaki si wa mubbo lwaki omu ku ffe eyalumba olubiri lwa Kaseese lwaki si omu ku bbo lwaki omu ku ffe Peter Erweru kati mbuulira nange mba mugwe wa Daluuki nkimanyi munda munze
nti Sale ya operating leyo munda naye nga sinnatandika kumukuba nina kusooka kumubeerulira omulimu ngukoze n'ebyobugagga byalina mbibalaze ebisinga nababuuzaako nti mmwe kyemugaa bano batufuga kulya mbizi na kunyumirwa bugombe na kunywa mwenge na kwegadanga ku bakazi tebalinayo ku bizimbe emyaka 38 muyinza nga tolaba kizimbe kya Museveni ebyabwe byebiriwa kakati buli kimu bakikozesa mmwe mmwe be babbise eggwanga bwe balimba babiteeka mu mmwe bwe batta battisa mmwe bwe batulugunya bakozesa mmwe bwe bawamba batuuma mmwe nze nazindibwako kyali wange n'enkubwa abasajja Abanyarwanda neweewunye ng'abaliidinze ansisensisa okuba ntwalamu ate muganda wange muganda nganze bwe natuukayo n'abaga wuuyo mubaleetedde kajja mujjutuka lwaki oyagala nkyawe Sale ng'ate waliwo gwe muganda wange ndiddemu olukwe omanyi nabagamba opposite y'omukwano bubeera bukyayi omusajja gw'olisanga ng'alookeera omukazi tibannanga ono omukazi yale nga ne bw'asanga busanzi musajja amusiiyaako awuba manya amwagala nnyo kyokka ate lwalituuka okumunyiwa n'amukyawa nnyo omanya nti era yali amwagala nnyo ffe ensonga lwaki twesiba ku mmwe lwansonga mujja kungumira bannaye netiwaaka enkyankalanya lwansonga nti gwe weefudde kapoti mwatoolokokera buli ku makya weefudde omuzindalo ogutuusa obubaka bw'obukyamu weefudde mundu nga yo sasiri giba munda kubanga abantu abamukubye ne tebatunuulira ani akubye mumukubye amasasi tebatunuulira ani akubye kakati tutunuulira wano tetutunuulira ani atumye y'ensonga lwaki munnaye tojja kusanga muntu yenna yererejjera ku Sale nga Besigye bw'ataamwererejjerako nga tonnavunaana balubongoya nga Bedi Bwanika bw'ataamwererejjerako nga Ssebaggala bw'ataamwererejjerako nga Siimwogerere bw'ataamwererejjerako kubanga azannyanga muzimu akozesa mitwe gyammwe okuyisaawo ensonga zammwe waliwo ono ye yali Kateregga baamukwata mu kusaddaaka omwana naye tebaamuleka oyo Lubale ye yabadde amutumye ow'akatoka Jjubi nedda baakwata ye kyovula abana abasajja buli bakola ebikolobero mmwe mukisasulira mmwe mubwonaaboneramu abaana bammwe be balijjukirwa nti kitammwe ye yatunda banne nze nkuwadde ebikolobero ebijja bibeerawo wano mu Uganda ebyenjawulo mukutta abantu mu 2029 wane mu Buganda walabawo Abanyankole bameka oba Abanyarwanda bameka abakuba Abaganda amasasi era babanga bano baffe bennyini abaffe be batumako potolo okulawuna mbu be bamanyine gye tusula n'emikwesese oyagala era nnyigire Sale ku olwo nkimanyi yakutuma niye yekweka yajjira muggwe ffe bwe tuba twokya amayembe tetugokya ndi tugalabako nti ogakumeko omuliro wabula ono gwe gakutte gw'oteeka omunwe gw'ettooke gw'ovumbusa obulungi nga gukyaliko n'akaliroliro kewukya bulungi n'ogumuteeka mu bigere bwe guti n'atandika owayinza jjembe gundi ye bw'oba oyokyezza era asigaza ekiwundu kati kitegeeza on'omukongozi bw'omukuba ejjembe okyasobola okulyerula ne lyeyogerera nti bulijjo nze ntambulira mu ono kyovula baffe Sale ate ffe tumwerudde mwe mwali mumanyiko nti Sale mugagga era mwali mukyebuuzizzaako nti batufuga kulya mbizi batufuga kwebaka ku bakazi batufuga kunyumirwa bugombe batufuga kulya piraawo batufuga bakubira saluuti bo tebalina ku bya bugagga tubireeserese ne tubalaga nti bano abasajja be bannannyini nsi gwe wali okirowoozezzaako nga bwe nkubuuziza nti be battajja Kananadduli ne Sale yakirimu kubanga baakutega omusiru Gashumba nejja kyowuninga nejja neyewaana fe abavandimwe tetuzannya gw'olowooza nti muzeeyi oyo ani ono muzeeyi omanyi naye mu luvu mulungi jjajja taata waffe Hajji Abdul Nadduli gw'olowooza obusungu bw'alina ku Sale bw'alina ku Frank Gashumba wano nawulira mbu Sale yamuweereza $5,000,000 akole birthday naye aje oyo alabika mu buto yagendanga nnyo mu masabo era alabika yasaddaakako kubanga omwana we gwe baakakuttira oli akuweereza $5,000,000 mbw'ojaguza amazaalibwa ago awatali mwana we ate naye toomunenye kubanga Sale teyeeteeka mu kifaananyi nti yeeyatta omwana we oba yali omu kubatta omwana we
waliwo yayambala ekifaananyi ekyo munnange nno kaakano oba ogamba nti lwaki bano abanupu tebagamba ku genosale atuddewo ewalina omumwogezaako ng'ebirina omumwogezaako byonna bituma mmwe baganda baffe basaava omwana w'omumbejja basali abaana b'enkima babasajja mivule oba oyo yavaawo tafaanana kuba mu bika by'Abaganda nedda bannange wadde ndi bubi naye buli obubi bwasukka oba basajja mivule waawa waaligambye tumuweereza ab'engulu bagenda mu mutogobya nga tetunnasala na kaluma waaligambye tumuweereza aba Eastern Uganda toyinza yadde okwetantala okusala omugga gw'ejjinja River Nile toyinza kugyetantala kugisala twaligambye tumuwa abanyankole oyo bamutugobya tetunnasala nalwera yadde okuva mu Buganda nti kino ekyengiringiri mukireetawa kati oba ye waawa kakati kyekyo kyembagambye nti bano abasajja tebeeteeka mu kifaananyi kiboogezaako wabula mmwe be bateeka mu kifaananyi ekyogerwako era ekiba kyayisa. That is why famire ya Museveni eyo nkiddamu kaŋŋambe famire ya Kaguta eyo basimaya banduzire ba Toyota ba Violet Kajubiru basali musale n'abaana baabwe be bazadde ate Museveni yabadde nga saddaaka yaabwe b'okufuna essanyu nti ye ebikolobero ali owuninga n'ebyabali bye bakoze okuba ono gwe batumya abikole n'okubiramu n'oli Museveni omukulu kubanga abikoze lwakuba Museveni yali mu buyinza naye bali bazannyira munda bazannya smart bakozesa mmwe balabisa mmwe bayambula mmwe teri Munnayuganda n'omu yali alabye ku pajama ya genosale tewali Munnayuganda n'omu yali alabye ku pajama ya genosale kubanga sali musale ayambala amakanzu ayambala amajuba yeesabika naye nga mu makanzu ago mwe muli amajambiya agagenda ottemula abantu kyokka ate bano baagaleetedde n'amaliriza okugabakwasa bagatwalira ku mitwe salampadde ejjambiya kati muŋŋambeko ŋŋenda kubatemaatema salampadde ejjambiya kati muŋŋambeko ŋŋenda kubatemaatema bw'atyo ye bw'aopaleetinga mwe n'abambula mwe n'abalabisa mwe ne mutulaga amakugunyu ne mutulaga obwereere bwammwe nga ye asigadde yeesabise bulungi abuguma kubanga yajjidde mu kkanzu omwabadde amajambiya ge yabakwasizza mmwe mujje okwewanayo mugenda otutemaatema golowooza mbusale yagenda e Masaka obudde obwekiro okutemaatema abantu ebijambiya naye ani atakimanyi nti mu famire ya Museveni oyo yasinga okufa ettaka era yali bafatidde nkiddamu emivuyo egyali e Masaka egy'ekijambiya golowooza nti sale yagenda ku ground naye ani atakimanyi nti mu famire yaabwe ye musajja akyasinza okufa ettaka era yali bakuŋŋaanyirizza bw'okimanyi nti ebijambiya sometimes biba biragula kitwala ttaka yonna gye bibadde biba biragula kitwala ttaka gwe bataddewo okulumiza baseggirinya Muganda seggirinya ye yatutumanga Muganda naye nga ne bannatasha balina abaana ne basale balina abaana n'abaana babamuwoozi bakuze naye mmwe be bateeka mu kifaananyi ekikyayibwa era naye waalisoose ne weebuuza ddini lwa saava bino by'oli mu kunyampulukuka byoyasamulukuka lwaki gwabinyampulukuka kyoga gwe mugezi nnyo gwe baaweerera ennyo oba gwe yali ebitu okubasinga gwe yakulira ku muwogo okutalimba kyoga gwe mugezi nnyo okusinga bba abakulidde ku bittafutafu abakulidde ku ice cream abakulidde ku yogati abakulira ku nnyama etasuzeewo ate nga si ya mu firiji abakulira ku bibumba ebiri fresh dadi njagala kulya ku kibumba omwana wange mumusalira akabuzaawo gwe mozi muto Natasha musalira akabuzaawo golowooza gwe mugezi okubasinga kati ekyo kikuwa ekyokuyiga kizuukuse n'obwongo tine ku ssaawa envannyuma ojja kwesanga abantu bakwesa essale nga bayigga ggwe mpaka katambyako okubiri okumanya basimu muganda pereza ku ssimu okumanya bano abasajja bajega nnyo amala okugamba nti National Unity Platform ya genosale
era Salimu Sale alina endagaano ennene nnyo ne Bobi Wine kyovola batebamulumba kubanga yaba controllinga mu programu yemu n'aleeteramu ng'okimanyi nti Kyagulanyi yakuleeta Kibalama ng'oli mu masaŋŋanzira obuze oyagala genda kwesimbawo tolina kintu kye bakuwa ky'okwogenda kwesimbirako oli n'akuwa ekibiina kibirira wano Dini nakyogedde nejjo ndowooza ntwakyogedde nga mbagamba kino kyekiseera bulijjo nze mbagamba nti gundi yeetaaga menta handler agambye embunno yeekokki agambye embuddo yeekokki kaakati lindako kankaddemu ng'okimanyi nti Kyagulanyi yakuleeta Kibalama ng'oli mu masaŋŋanzira obuze oyagala genda kwesimbawo tolina kintu kye bakuwa ky'okwogenda kwesimbirako oli n'akuwa ekibiina kibirira wano Dini nakyogedde nejjo ndowooza ntwakyogedde nga mbagamba kino kyekiseera bulijjo nze mbagamba nti gundi yeetaaga menta handler Kasiro asisinkanye Zonto oba muzibe asisinkanye Kiggala. In the first statement ondaze nti Bobi Wine handlingibwani General Salimu Sale ate kakati ngamba nti Kibalama ate yaleeta Bobi Wine ani yaleeta Bobi Wine omutuufu tebabimanyi kyokka ate bo balowooza bagezi kinnuma abasiro okwerowooza nti muli bagezi mu vidiyo mwemu mwolagidde nti bano abasajja bali ku byabwe tebali ku bya struggle Kyagulanyi Lubongoya basinkana Salimu Sale e Nairobi nga n'okulonda tekunnatandikibwa mu kufoomingibwawo okwa National Unity Platform era yabahandolinga kakati atangamba inti Kibalama ye yaleeta Bobi Wine wabula mu kuleeta Bobi Wine nga Bobi Wine asobeddwa ekane mu kibira ng'abunga kubanga talina kibiina mwagenda okujjira Bobi Wine akolera Sala asobola okubulwa ekibiina mwagenda okujjira. Use your head byangu nnyo ate nsiba nti bakubiriza nti byangu nnyo lwakuba mmwe mubikalubya nnyo lwakuba mmwe mubifuula ebizibu ennyo kyokulaba buli lw'oyagala okulwana okwanamya owunzika oyonoonyemu kyonoone sitaanula endawula newunya omusajja omukulu nga ggwe omutegeevu nga ggwe okuddira kana akabuyabuya akasirusiru kakuteeke mu kizannyiro ky'embizzi naawe ofaanane nga ye era etegeere nga ye emabega muzze mukola statement mugamba Bobi Wine ahandolingibwa Sale yamufacilitatinga Sale yamubeezaawo era kyemuva mulaba ye nga Sale takubwako ate vidiyo gyeggwera Bobi Wine erere Kibalama wali mfuddeko taba Kibalama gwe musajja gwe wajja obunga olinga kitengejja ku mazzi musajja n'akuwa ekibiina n'osobola okwesimbawo kyokkanga wali olemereddwa okwesimbawo first of almost who owns Bobi Wine omuwasale leero mu vidiyo eno mweddako omuwasale mu vidiyo eno mu ddakiika ey'okutaano mu ddakiika ey'ekkumi ate n'omuwa Kibalama omutuufu yaani ekirala Bobi Wine bwaba project ya Museveni ate mbuulira Kibalama we yamuyambira okufuna ballot paper oba okutuuka ku ballot paper nga president yesimbewo ondaze nti Sala asobola okubba ettaka asobola buli kimu n'ebirala mbuulira bw'aba yakozesa Bobi Wine yalemu ate mumutuusa ku ballot paper kubanga ensonga lwaki alina okukozesa Bobi Wine mugamba kuwugulaza bantu oba kububuyaza bantu kitegeeza nti tewali muntu yenna gwe bayinza kukkiriza kujja mu mawulire kutegula kawaani kaabwe lwaki ye General Sale Kibalama teyamukolako Kibalama ali mu kuloma ate mwe mutuuka okubanjiza Kibalama omusaala mugubanja Bobi Wine ng'ate mumaze okutegeera nti Sale yamukozesa era yamutuma taba Kibalama musajja gwe waliremeddwa n'okugenda ku ballot paper owa Sale omukozi wa Sale alemu okugenda ku ballot paper mbuulira chairman wa electoral commission oyo atatya Sale mbuulira who is electoral commission chairman oyo atatya Sale era ye muba mugamba bulijjo nti Museveni ye yaleeta Kyagulanyi ate lwaki Kibalama mumwesembereza Kyagulanyi gwe yawakkaadi nga mulimba ensi nti nammwe mulwana Museveni byangu nnyo lwakuba mu bikalubya nnyo kakati bw'obanga olidde mmumba ye ey'oluwaluko ng'oyagala kuwaluka bigambo byo sengejja tegeera nti tobuulira ndiga za bujingo
obuulira abantu abategeevu obuulira abantu abalimu ensa wamma sooka ompe ku ssimu kakati njagala zino statement zonna bbiri nsooke nzibazannyire mulabe nti buno obusajja buliko ekikyamu ku mitwe era ebukusanga oli mu ssiru mwana tubusa okukuloosa nti bulimu ensa bulimu amagezi mwesoosa agambye oyo mu meeting yayo agimanyi yali y'abantu bana abamanyi bulungi bwe bagirimu era essaawa zino bwe bali mu kutakkaanya nabo lisiti ye agimanyi bulungi agirina bulungi bye bakkaanyaako olukiiko lwe lwatula Nairobi gye yamiitingira Genosale ddayo weetegereza obutambi bwabwe bwonna balungi mu kwogera n'okuvuma buli kiramu naye ndowooza Genosale maybe yatambuza gundi yagendera ku ttaka bwabaayo gundi yonna eyogera ku Genosale statement ng'evamu NUP mujje nja kubawa miliyoni 10 eza Uganda nja zeewola nzibamu tekisobola ndi basizirina ekisooka mpozi ng'akikkiriza nti munjo kitegeeza Salim Saleh yafuga ki Nuupu era Bobi Wine kawanyi ka Museveni ng'okimanyi nti Kyagulanyi gundi yakuleeta Kibalama ng'oli mu masaŋŋanzira obuze oyagala genda kwesimbawo tolina kintu kye bakuwa ky'okugenda kwesimbirako oli n'akuwa ekibiina kibirira wano dinga nakyogedde nejjo ndowooza ntwakyogedde nga mbagamba kino kyekiseera bulijjo nze mbagamba nti gundi yeetaaga menta handler kati kambanyumize ewaffe Butambala walingayo omuvubuka baamuyitanga Kakooza nga munyuwanjaga wa mayirungi nga n'ekikozi kye yakikazaako erinnya nti Santiago Banabo naye ng'amanyi okutuula n'abavubuka abamukkiririza mu Nuuwa n'eyitaawo ne bagamba naye mwana okimanyi nti ne twetegamu kanuuwa ngaako ne tufuna kanuuwa ngaako tuba tukimaze omulala kyava ddamu mwana kati nolaba abasiru ababiri nga bali mu discussion ku bitaasoboke ne bano bali basiru babiri abali mu discussion atandisa kugamba Nuupu ekontrolingibwa Saleh era yiye ate nawunzikanga akugamba taba Kibalama Bobi Wine teyali badde who owns Bobi Wine era mbuulira Kibalama yo wamanyi okusinga Saleh oba electoral commission oyo yalilemeseza Bobi Wine okugenda ku ballot paper nga Saleh ayagadde yeta mutya Bobi Wine wani nemuwunzikanga mweniiredde mwegendedde stagafurullah mwegendedde muwunzise mwegendedde mu ngoye zammwe mukyali bamaca nnyo nagamba ekintu kimu mwasoma mwina good background nate politics n'okumutegeera tekiva ku ngeri gye wasomamu tekiva ku wa gye wakulira otherwise senga byali badde bityo singa oba osanga mutabani wa Museveni ye politician asinga okuba bright mu Uganda kubanga byonna yabifuna ebimusobozesa okubeera mwe just muli bakaddeyideyi mweja mulinganga abalokola abawo obujulizi mu kanisa buno bwawe bwange wakiwedde oli bw'aba agenda ekawala mukola okuba talinaako challenge buli kyayogera mulowooza kituufu naye wabe wa mu challenginga mwegendedde mu ngoye zammwe ekirala kyengenda okusembyayo baganda bange ne bannyinaze mpulizaako ku masaaba munafu mu mutima naye ate muvumu nnyo abatumidde abagambye abaagala nnyo era n'abasaba temukoowa kumubanja akalala kaŋŋambye oba kanaalabika katya nga ng'ayisizzaawo ngambye temuddamu okuwa omuntu yenna ssente mu linnya lyatugenda kyalira masaaba era naŋŋamba obuyambi bwonna buyite wano butuuke ewa sisita we abumutwalire ng'oggyeko abatono baganda baffe ababituusayo mbw'abalala basaba ssente mu linnya ly'okukyalira masaaba ne masaaba talina kya receiving talina kyafuna mwenna abakikozesa okusaba abantu ssente mu linnya ly'okukyalira masaaba ng'ate masaaba temulina kye mumuweereza mukikomye embagirawo
ate nja basanguza amanya singa tewaabeewo kikyuka mbagirawo kyosabye kiweereze oba kituuse otherwise muleme kufaanana bali amabugo muntu ali amabugo kitegeeza asanyukidde okufa kw'omufu Sirinayo nze nzizeyo nkoze ntya munsabire ngenze nzizeyo bukunja mumpe ku ssente ngindeke bukunja zenina tezimala nno bannange olugendo lw'ebukunja luwanvu bannange mumpe ku ssente ngindeke bukunja